Ku kyalo Kakira Ejjinja, poliisi gyekutte omusumba wa Deliverance and Healing Ministry Joseph Sserubiri ne mukazi we Felista Namaganda, bano nga bagambibwa okusaddaaka omwana w'emyaka 4 Trinity Nakisuyi Naabirye. Ono nga yali yeenyigira mu bikolwa eby'okuwamba omwana omuwala ow'emyaka 4, then oluvannyuma n'asobola okumusaddaaka asobole okufuna amaanyi ag'obuweereza mu mirimu gyabwe egy'okubuulirira. Sserubiri ono abadde apangisa ku nnyumba za John Mulodi nga ye taata w'omwana eyasaddaakibwa. Maama w'omwana agamba nti yagenda okudda okuva mu ngendo ze n'ategeezebwa nti omwana yali abuze. Nembuuza nti mwana abuze atya, kati waliwo muwala wange eyali asula n'oyo omwana teyajja kugamba ki taata we anati omwana takoze eki tasuze eno, ate taata we yamulaba nga pasita wa muno yeeyita Mutume ng'agulidde omwana keeki n'amugulira ne soda. Omwana yasembayo okulabika nga 3 omwezi ogw'omwenda era ng'okuva olunaku olwo omusumba Sserubiri ayogerwako ne mukazi we Felista Namaganda tebaddamu kulabikako. Bagamba kati mwana abuze n'addukawo katubadde nga tubanoonya. Era nga oluusi yeeyita nabbi nga tategerekeka, naye kyamalako enviiri ku mutwe agenda okuwulira nti yakwata ate omwana n'asaddaaka. Abatuuze batubuulidde ebyaliwo mu kiseera ekyo ne bye babadde bamanyi ku Sserubiri. Olobere kyantiisa nnyo, kibi nnyo, kyatukwatisiza nnyo entiisa. Tukwenyanira nnyo ku lw'omukyala waffe ono, mukwano gwaffe. Olobere kyantiisa nnyo. Bino tetubadde nabye yadde, era kino kituleetedde okwekanga kunene nnyo. Tujja kugezaako naffe okweyongera, era nsaba abafuzi bannange n'ab'obuyinza bonna twongere amaanyi mu kwekakalisa abantu bano ababa bazze mufu. Omugala muzaale wakuno bamuzaala gaagale kumbi baida kwirera akola ekikolwa oti n'ekyo. Bano olwakwatibwa kigambibwa nti ne bakkiriza okwenyigira mu ttemu lino era ne bakkiriza n'okumuziika mu bitundutundu. Abatulawo ne muwa keeki naye akalyako katono gye ne mukwata ne mutuga. Saawa 2 mu kitundu. N'omutuga? Ne musala. Mukyako omutwe kibulodo nekiteeka mu kutiya nekizinga mutundubaali. Saawa 2 ne mwetika n'entwala ne musuulira obukakyo. Basobola okugenda mu maaso ne bamusala obulago ne bakuŋŋaanya omusaayi, then ne bagenda mu maaso omutwe ne bagutemako. Bagenda omutwe guno ne bagutwala ne baguziika ku nnyanja ewa Nnyange okusinziira ku biragiro ebyamuweebwa nti lyekkubo ly'osobola okuyitamu okufuna amaanyi ng'omusumba oba ng'omubuulizi. Ekiwuduwudu basobola okukitwala ate ne bakiziika mu bikajjo Kakira. Abooluganda lw'omwana baagala poliisi ebawe ebisigalira by'omwana waabwe babiziike. Embeera nga bwetulagibwa ne baifa ntubali tukusaba batuwa omuntu tuzige kubanga takaali muntu waza batuwa amagumba gaife tuboneke ntukola ki tujja okuziika. Nze nja kusala amagezi mokyala engeri gyenzija amagumba kuba takyalina mugaso ne bwenjogera ne bwensogera yafa. Poliisi egamba nti eriko ne pasito omulala gwekutte nga wa Deliverance Church Egganda Nansana ayitibwa Israel Buyinza nga kigambibwa ye yawa Sserubiri amagezi okusaddaaka omuntu. Ono naye twasobodde okumukwata nga ye senior pastor ku Deliverance and Healing Ministry esangibwa Egganda Nansana. Poliisi egamba nti omuze gw'okusaddaaka abantu gwandibanga gukomyewo era abazadde balina okubeera ku bwerinde. Bano bagenda kuvunaanibwa emisango okuli okuwamba, okusaddaaka ssaako n'okutemula omuntu.